abaana musabula mukulikeyo muyidi naye maama mitawana myerere munsabulidde lutalo wange neŋŋamba okalyadda kaddadda bano abasajja baali b'amaanyi bano abasajja ensi yali ebavunnamira nga bakuba ebisaawe naye kati ali ku gundi yeetonda bano abaana ge bayita amaanyi g'abantu ago ge bayita amaanyi g'abantu abantu bakuwanika naye abantu bakukakkanya ate seeyo yokka newobeera politician bano abantu lwokera ku makya n'obalyamu olukwe osobola okuyitawo nakyo ng'olowooza ebbanga ddene naye basobola okukuba nowejjusa olunaku olwo lwewatuula ne sitaani lwe yakukema olwejjusa ekyo kye bayita abantu ekyo kye bayita deciding factor nakugamba ensi etambulira ku gundi 3 mujja kubirealizinga mpola nakugamba bampita Dr. Shama every politician is nightmare nalyo balimpadde the foreign policy master kabaka wa foreign affairs okitegera ekintu ekyo nakugamba ensi etambulira ku bintu 3 politics is a determining factor it determines ani agaggawala ani ayavuwala ani ofuna ki nguudo ki ezikolebwa ziriwe zitakolebwa tulina economics the influencing factor the politician wamala okugamba sente za Lubowa hospital zino tugenda zizimbisa sente mmeka twetaaga sente zigende zizimbe eryo kati ye n'azibba wamala okuzibba n'agamba kati ngenda kusiriwaza nti abantu okitegeera naga kati military budget bweti nenga amajete gagenda kukuuma abantu but instead gagenda kukuba abantu agenda bakuba miggo mugenda basibira mu buduukulu okitegeera namukosa economics ne politics naye we have the most silent but the deadliest weapon kidam the most silent but the deadliest weapon je bayita social factor yensonga lwaki nabagamba nti omusajja ono omucapitalist teyali musiru ngazimba policy unlike these communists olaba naba communists bano bwe bali bazimba ekintu ekyo bo bagamba okay kati mundu it is not about the nuclear arsenal eyo nuclear arsenal nga toyina ba deciding factor kubanga ne nuclear zennyini zolina bantu bebasalawo ne bagamba okay kubanga bannamagye nabo bantu bwe bajjako ebyambalo bafaanagana ngaffe bwe basalawo ne bagamba tujja zikasuka ezo nuclear zo osobola okutula ne batazikasuka nga weeziri awo kibayita deciding factor. And when it comes to the civil population imwe mukyepankira bwerere omuntu asobola okukwata n'akukakkanya bw'ati kyovola bona omusajja emyaka gyonna gyatukalakase abadde nga alwana nnyo okulaba nti munnansi tobuuka ebintu bino byenkusomesa leero yajjawo civics mwali olina okubifunira. His Excellency Kyagulanyi byakusomesa biri mu civics biri mu political education era kati abadde alwana nnyo okujjawo ne history kubanga ki ayagala akwata obwongo kubanga ono omusajja nakugamba yakimanyi nti social factor is the deadliest factor kubanga senga olunaku lumu negamba nti kati tusazeewo kubanga nakugamba eno gye bayita deciding factor osobola okuleeta emmundu n'obakuba ne bagamba wakikola e Kasese baapowa 18-19 baapowa mukalulu baapowa nga obululu bonna babuddamu nga bagamba mukulu tukkooye oba otutatutte otuuka gwe kennyini ng'emmundu zo zino z'oditaminiza embuzi zigenda okuditamininga destiny y'abantu bano nga tezikyakola ne zidda ebbali okitegeera n'oleeta ssente n'ozibayiwamu n'oziyiwa mu bampuuga n'oziyiwa mu ghetto structures n'oziyiwa wa ne zituuka nga ne economics takola nga kiki olina okukola olina kuddayo ku square one olabe nti oddamu okufuna population yeno kyova olaba batandika eri mubagenze kulaunchinga simanyi gundi ya musimanyi muhozi fund ye 40 potro bagezako komawo mbo abavubuka kakati tugenda bateeka mu sente simanyi kati sente z'abavubuka tuzongeza waneno ebyo kati akirabe nti emuntu tezikyakola kati era akomye obupyala akizimba atya tekikyasoboka nammwe abayimbi bwe mutwe muri ebyo nabagamba copyright gye babawa mpewo because government yali emaze okukitegeera they have lost popularity kati n'engeri abaana gye baali babakubamu ku media nga bagamba tugenda kukigira tutya mbakakasa ne mubeera ne copyright
nga temulina bannansi mumala biseera tasobola kuzifuna sente. Nigeria has struggling artists gye bali. America gye bali. Njogera ku nsi ezirina copyright ng'ekola. Okitegera ng'ekola nti wonayimba oluyimba ogenda kufuna sente. Mwerabira nnyo factor abantu bano gye baconsidering okukwata oluyimba lw'odufuula hit. Agenda kukwata oluyimba lw'okufuuka hit ng'olwedde balabye views zigenda kubeera mmeka. Ogenda kuhitinga otya ku YouTube. Ziri channels gye tutundira music eyo zigenda kubeera zitya. Wetunagamba tugenda kukola concert enaabe tanapu enaabeera etya. Ne bano nabo kyemulo temulowooza nti bana bagula music zammwe bana bagamba nti no kakati ffe tukutadde mu record label yaffe bwakera ku macha n'agamba nti okay kati nguze ono muyimbi ow'amaanyi. Mbakakasa bino mwazanyira kumwagalinya gye gava temugenda kudda ngulu. Kamiliyoni togenda kuddamu kuba kisaawe nkukakasa ne copyright tegenda kugasa. Mark my words and watch the space. Mwazanyira ku factor ya etakwatwako ne government naye gitya. Essaawe eno bakyalwanagana na legitimacy. Factor eno egamba tukuganye tukusigwe. Eyo yali military operation tetwalonda. Tetwalonda. Abaana balumye wansi wagulu bamugamba akalulu. Tetwakalonda tubiganye. Kati bali mu kuyiya wano esimanyi opposition national unity platform. Namwe aba national unity platform lero nkibagamba let the past teach us. But we are not in the past. Tuli mu present. Ebintu bino mbirabako. Lutalo yali wakabinyo, Kenzo yali wakabinyo. National unity platform abantu bajiwanise webati, bagitadde waggulu. Banansi babagamba don't legitimize akakaluka muulirize eddoboozi ly'abantu kye ligamba. Nabagamba nze nyinza okubeera omu ali presenting nga kino kubanga nze nkimanyi nti kooti it is one of the way to legitimize. Nabagamba nze nsinga okwagala national unity platform. Inze ne people power. Kubanga ki nze muntu agenda okujja nkugamba ekituufu kubanga olwedde embeera maze okulaba maaso awo kinaabeera. Sigenda kubeera nga bano abakuba engalo abakulembeze baffe. I'm not that type. Kubanga ki future y'ekibiina kino ngirabamu abaana bange. Omwana owanga ajja akwate flag eno ngagenda kwesimba ku president. Newe tunayonoona kati because of greed tugenda kumaliriza nga balutalo nga bakenzo. Let us revise these things clearly and smartly. Remember, you are dealing with the generation gye mubuusiza. Tokyajja kumulimba. Tosobola kumulimba. Nti ogenda kujja omugambe akakati tugenze kulwanira simanyi buwanguzi w'abaana abantu akugama mukulu. Twakutte fulaga. That is us. That is me. Okitegera ekintu ekyo. I'm not going to just club. Nkugambe mukulu. Ambulera twagivuddeko. Tuli ku fulaga. National flaga gye tuliko. Kati akafo musoke mukefiirize. Tumuzanye ekifiiriza naffe. Because that is where our bargaining power is. But I'm not going to be like these P2 dwarfs. Pitu nkukubire engalo banange kyekya abakulembeze baffe bagame no please we have future references zetunulidde tulina history let history from the past political parties ezibadde national unity platform si esoso okushininga however bali batuzanya fesadi kati lero tugamba tudda musenga vuddemu ngaddemu this is the deciding factor lero bajja kukuba engalo abamu nga tweyawuddemu ne with time people will come to realize nti mbutuufu kiri kye twali tuwagira kyali kikyamu. Era abanansi bajja kutegera nti mutuzanya fisadi muli ku greed kubanga ajja kubuuza kati sente zogenda okufuna mu parliament zitugasizaawa. Akubuuze Yasini Machete ye kooti ezo nga tezamuwa justice. Byebuuze bagenda obabuuza. Temugenda kirealizingira kubanga mukyalina abakubira engalo. Mpuga na kati akyalina abamukubira engalo. Ne bana abamukubira engalo tebamala kufula DF kweta mbaka wa parliament n'omu bwati. Nga ne president wa DF yennyini tebamukomezaawo. So let us do things nga tumanyi factor gye tuzanyirako. Nga tumanyi factor gye bayita social factor nti olunaku bannansi lwe bakeera ku makya ne bagamba nti kati tusazeewo national unity platform tugyesonyiwe katugende ne president waffe mbakakasa that is the end of you. So yes criticizing abakulembeze yes ekikyendi because that is my right ng'omuntu but nawe kikoleko research olabe wabanga revolutionary leader agambye no we should not legitimize let us follow this trend kubanga ono ye leader yono ye leader oba twagala oba tetwagala oba tugenze mugulu obagwa ye leader yeye yakulembera revolution eno and his word is a command. Let us follow this trend tugende neyo because wali maso tuina ate namwe mukimanyi nti wali maso watufunira senga tumumaligitimace si munansi ya legitimizing ekyo nakibagamba munansi gwe legitimace wajibajjako wajijja ku Museveni n'ogikasukira national unity platform n'ogibawa His Excellency Kyagulanyi yalina legitimacy yagirina ekituddawo ne bakulimba gwe wagenda nolonda ono nalangirira ebibye kati ayina okakasa kyovula omusajja ono teyakwata result zino kuziteeka ku website ayina okakasa ba capitalist bano nti akalulu ako kali free and fair
ng'ateekayo results eri zonna aziteekeyo naye wano mu gazeti akusiriwaza